tutandikiddewo okuva bannafe aba BB Film Production so nga bannafe aba BB Production basinzidde mu kibuga Lwengo Mbiriizi nga bagamba the power to move. Bannafe aba BB Film Production nga bali ne wamu ne Duncan Digital Studios be bakulembeddemu okutuusaako etandikwa. Tutandise butandisi BB Film Productions presents by Kaise ettaka ly'obusika awatali kulanga kulala kwonna. Tutandikiddewo butandikisi kati film by Sempija Logias yakulembeddemu okutuusaako sinema eno nga bagamba Duncan Kataala ye director of photography so nga Semulanga Abdul Wahab tabuze mu sinema eno. Sebyala Ken akola ku kamera, locations manager nabesebu Vincent, Duncan Kataala nabeera ku film editing, costume designer Kiganda Abdulaziz nga bagamba script advisor ye Sebyala Ken, executive producer Sempija Rogers, costume designer ye Sebufu Vincent. Tugenda maaso ekyatandika butandisi welfare ye Natongo Zai, Duncan Kataala nabeera director waako bakayise ettaka ly'obusika Sebufu Rogers nabeera producer waako. Kakati we tutandikidde mu office emu era tulengera omusajja ate nga office y'abasirikale nga bagamba Duncan Digital Studios bakola ku sound. Tulengera abasirikale erudda nga bagamba Sempija Rogers ye nanyini lugero lwa sinema eno. Tulengera emmotoka eyo kikungu ne muvaamu omusajja mukulu Abdulaziz Kiganda. Omukulu Kiganda yatandise ababuuza abasirikale atuuse ku office nga omanya ennaku zino tewabaawo misango gibula ku poliisi. Tulengera omukulu Deo ye officer wa leero egenda maaso lwaki atawawe ayinza okuba nga alipotinga ensonga ye mwetaaga okwogerera mu Moroka apatinga ensonga ye afande wabula ng'ekimulese ku poliisi yeetaaga obuyambi bw'abasirikale babe nga bamuyambako mu nsonga ze ezimu okumukuumako. Ekyatandika butandisi bakayise ettaka ly'obusika. Nyongera okutumira mwena abasubscribinze ku YouTube channel ya Chota Film Production okubanga tukutuusako sinema zino. Tulengera omusajja mukulu ye mumpi awunya ttaka ye mugagga mu sinema eno yayita omukulu wa poliisi kwe kutulira erudda mu mmotoka. Omukulu wa poliisi situmanyi nsonga kyemuyisizza wabula nga tukyatandika. Kakati ekikumpisiza afandi nsonga zange za ttaka ninayo olukiiko mu kyalo eyo. Mwami Ivan yalipootinga ensonga ye mumpi awunya ttaka. Mujjukire mu firimu nga Enganda Teziyambika nako kasinema ke kali ku YouTube channel ya Chota Film Production. Mwami Ivan alina olukiiko mu kyalo wabula nga yeetaaga buyambi bwa poliisi kwe kuyitira ku mukulu wa poliisi ono amanyikiddwa nga Deo Original Names. Mbadde omanyi ekyalo ekyo ekyenvunikidde kyonna kyange n'ekyapa kyako nkiina. Agamba nti alina ekyalo eyo wansi ekyalo ekimanyikiddwa nga kyevuunikidde era ng'ekyalo ekyo kyonna ettaka lyayo lyonna yalina ebyapa byayo naye ekibuuzo mumpi awunya ttaka ebyapa by'ekyalo ekyo yabijjawa tukyatandika. Mbadde nsabayo abasirikale. Agamba nti asabayo abasirikale bamperekere ngende nabo emmanga eyo wa ku kyalo eyo. Njagala mpa abasirikale bamperekere ku kyalo ekyo. Mala nnyonnyola abantu b'oku kyalo. Nyongera okunyonnyola abantu b'oku kyalo butya bwe natwala ettaka lino ate agezaako okunkayanya nja mutema. Abasirikale bandi ku kuniya. Njagala mpa abasirikale bannyambeko okuba mbeere ku kido wali wonna wonna we mba ntuuza olukiiko nga tewali ankwatako. Omanyi ofuna ssente wabaawo ensonga ezimu ezitakukaluubiriza kati kwe kujjayo briefcase yayise ne bumaali ne dola. Kaakati bumbi awunya ttaka omugagga Ivan kwe kujjayo ebulifukaasa obutakalubiriza mbeera badde njagala tuleke okuddawo okukalubiriza embeera. Yajjayo cheeke bafande b'ennaku zino bw'alengera ku cheeke now the case we are going to solve the case. Ayo musango yo zigenda kugwa bulungi nnyo. Nze zigenda kuwa musirikale kukuume wena nga teri buzibu yonna. Afande wa poliisi munnange olwakwata kaceeke teweraliikirira ngenda kuwa mu lukiiko olwokuba abasatu bangi
zingenda kuwa abasirikale basatu babiri kuba basatu baba bangi station eriko abasirikale 6 wano mu kyalo tetukizwa nabo abasirikale bangi firimu egenda maaso badduka munanga afande oluvannyuma lw'okufuna kintu kidogo kwe kuyitawo erudda wabula nga omukulu amusabye abasirikale bamuwerekereko mu kyalo abe nga akwasaganya olukiiko ku kyalo kyevuunikidde kwe kuyita afande Kachebezi ne maaso mpolongo yesebuufu Vincent original names. Tukyatandika butandisi ettaka ly'obusika twagala tumanye waludda wa gye biraga. Yayita afande Kachebezi kwe kujja ne munna afande n'abategeeza nti njagala mugende mukuume omukulu oyo ali mu mmotoka mukakase nti olukiiko lwagenda okukwasaganya eyo wansi mu kyalo kyevuunikidde lugwa bulungi. Yes afande kwe kwolekera tukyatandika bakayisa ettaka ly'obusika nga tezwalwawo ne tutuuka ku kyalo. Tuli ku kyalo kyevuunikidde olukiiko lwali lwatudde dda. Ensonga eriwo enkulu chairman kwe kutandika obusimu nasinkanako n'omuntu omu nanyinyonnyola ebikwatagana n'ekyalo kino. Chairman agamba obuzibu obudde ku kyalo kino yasinkanako omuntu omu n'abanga amutegeeza ku bigenda maaso ku kyalo kino wabula ng'ekikulu kya byonna ensonga zaali za bya ttaka era kye kibaleese abatuuze ku kyalo bamanye nsonga ki ekwatagana ku ttaka lyabwe. Firimu egenda mu maaso. Naye sinza ate nina okubamalira ensonga zonna wabula nina okulaba nti mwenna mbayita ne tuteeseza wamu ne tulaba kye tukolera ekyalo. Chairman agamba nti sisobola kwemalirira nsonga zino ku kyalo wabula neetaaga mwenna abataka b'oku kyalo mubeewo ku nsonga zino nga zigenda mu maaso mwenna mubeerenga abajulizi ku nsonga zino ezigenda mu maaso ez'ettaka ku kyalo kino. Mwami Ivan ayimuke ayogere ku nsonga ezo. Twagala mwami Ivan ayoka ayimuke tumanye ensonga ki lwaki abaayikiriza ettaka. Mwami Ivan mumpe awunya ttaka in action kwe kuyimuka. Gyebaleko banyabo kakati ekinyumiriza wano sikirala ekindese wano si kirala n'ekintu kyenjagala obbagambako nti njagala bategeeza nti banga ddene nga nninda abatuuze bo ku kyalo kino banga ddene nga nninda abatuuze abali ku kyalo kino mujje mumpe ebyange. Nebuuza bano babeerayo ku kyalo era bulijjo neebuuza oba mubeerayo ku kyalo batemuliyo nga njagala kuyisawo byange. Nenninda ndabe nenninda kwe kutuuka akaseera kano nga mbatuuseeko naye nazzaawo neŋŋamba nti nsobola okukulaakulanya ekitundu kino era nenzija neŋŋamba kati engeri gye ndi investor nsobola okuba nga nkulaakulanya ekitundu kino muliko lyonna okwetulula eri yonna yonna ku kasomero okkirira wansi ku kyaki yonna nemba nga nkulaakulanyayo. Era lino ettaka njagala bategeeza nti lyange era mwenna mbadde nabapangisa mubupangisa yesaawa ettaka lino mumpe ebyange. Ettaka lino lyange saagala awalira saagala awakana awulira nga tamatidde ajje musasula nviire ajje musasule ave ku ttaka mumpe awonya ttaka akaaye. Firimu ekyatandika ekintu tubaleebale bw'owulira nga olinawo ekintu kyo wano ku ttaka jangu tukibalirire nkusasule oyo yenna atayagala kuvaawo ajja kuvaawo ku mpaka oda kutuuka kwa mumpi awunya ttaka. Tukyatandika labalenya abatuuze wano wetutava neziyimuka mugoofa lino ettaka lyaffe nze mugoofa nja kutta omuntu mugoofa nze nja kutta omuntu. Mumpi ayunya ttaka ina babodegaadi wacha
kwe kumutegula. Abagagga bakola ssente. Okusanga omugagga nga talina escort oyo aba tannakola ssente. Bamanyi nti essente ze bakola banyagalula nnyo. Kizibu osanga omugagga nga tanyaga oba nga takulupanya. Kyova olaba batambula ne security in case of emiwunyo defense line ebaako. Kyova olaba nga tannaba kujja ku kyalo kino yasoose kufuna poliisi. Ekyatandika kati mugoofa kwe kuvaayo. Mugoofa avaayo si mumativu yagamba wano kwe kutava ku kyalo kino sigenda kutunda ttaka lya bajjajja baffe. Tukyatandika butandisi munnange obudde nga buyita. Obudde nga buyita enkeera waalo mugoofa situmanyi yajja kirowoozo wabula agamba nze webituuse nze ngenda kutunda era kisunsu nze ngenda kutunda. Tuba tuli awo abange nga mukedde kiki saabaddewo mu lukiiko ki ekyabaddewo owayi nze nasazeewo ngenda kutunda. Nze nange okutunda sikiinamu buzibu kati zina ettaka linnyamba ki ekisooka sina kyengasaba ewaffe wenditunda mbaki. Firimu ekyatandika kati abatuuze abamu ku kyalo bo bagamba nti ffe tugenda kutunda. Omusajja yajjeeyo amaanyi ate emanyi omanyi nti gabeera mu kiwoto ne tugamba nze mugoofa sina gakubwa egenda mu maaso. Owayo omusajja alina amaanyi ate ffe tumugambeko ki? Kakati ne twolekera mu maka erudda amaka agalabise okuba nga ge ga ssentebe. Ssentebe w'ekyalo kino kyevuunikidde. Kakati ssentebe ali ku sinema alaba ali ku lesolingi. Nze saalisobodde kuzannya lesolingi kugina emyaka walayo bakuba amalevu ne gayiruka ne gagwa eri. Egenda mu maaso. Tuba tuli awo essimu ya kyeya essimu ya ssentebe kwe kuvuga. Alo sebo naawe gyeba essebo kyeyamaani afuna essimu emukubirwa mu kaseera kano wabula nga essimu ewulikise eva ew'omukulu mumpi awunya ttaka Ivani. Kwe kumutegeeza nti kyeyamaani njagala obenga ensonga z'ettaka oziteekamu amaanyi kubanga omanyi abagagga beeyambisa nnyo bassentebe bano. Ensonga eyo naggamba era bwe twali mu lukiiko nakikulaga nga sikwekwekeredde nze siyinza kuva mu bantu bange abannonda ate nga nkimanyidde ddala bulungi nti ettaka bali kulya jjajjange. Firimu egenda mu maaso. Kyeyamaani yali ekye bayita obuwuka agamba nti takkiriza kutunda ttaka oba kuwaayo ettaka ly'abatuuze kubanga ettaka lino abantu be baamulonda waba akkiriza okutunda ettaka ly'abantu be abatatuukiriza buvunaanyizibwa ye nga ssentebe ate ng'akalulu akyasuubira n'okulya. Manyi bakyeyamaani bano be bakuuma sitampu z'ekyalo kati abalamu singa abaagabyeyo ettaka ly'abatuuze akalimu tasigaza. Chairman kwe kuwalira era ensonga zino ye yazigaana. Firimu ekyagenda mu maaso nagambye abali ku YouTube channel mbatumiddeko nnyo. Rose ogamba otya ku YouTube channel Chota FM Production Fatuma oli otya mubale ku subscribinga nyongera okutumira bakadama mwana kyemukola kyakabi nnyo okubanga mu subscribinga. Kakati nga twayisa akaseera ssentebe kwe kujja nga ajambula kutambula ku kyalo. Kati erudda tulengera bana abavubuka be bayita Jabless balengera ssentebe ng'asala wabula ng'ayitawo ayolekera. Tukyagenda mu maaso. Ssentebe abalinako waava abavubuka bano ba Jabless mwana tayizaawo alaali kafate olaba pola ennyindo sa nnyo. Ssentebe kwe kutuuka awaka kebera mutere abaana bano mutere balina ovaamu muwogo ate kati bamwanise batya. Ssentebe kwe kujja neyongerayo alabike nga ayingira mu maka ge. Tukyatandika
butandisi. Kwe kuyingira mu nnyumba ye. Ate ekisaniya basentebe kiba kyasasulwa ate omusaala gavumenti ebateerako. Kakati erudda mu kiyungu tulengera maama ye Nantebe. Maama atayalisa kya lanchi ante omukulu Ssentebe ali munda. Kakati maama avaayo akutte akabinika buno waffe plastika kwekolekera mu nyumba. Kumbe Baja Bless basazeeko lindako Nantebe kwe kuyingira mu nyumba. Munnange mwami wootabadde ngambye munnaye kantegeko ekyemisana ojja olyeko ku kantu osaagala munnange oddemu kubanga munnange anti alusa zo zimanyi okuttuka. Maama kwe kufuluma kwe kweyolekera ku kiyungu ajja atambula mpola mpaka ku kiyungu kwe kuyingira. Mwana jangu osatuka mpola naye kabenge naawe mpola taizeri itawali kanzigalye wano mwe mutayize ekiyungu kwe kusibiramu Ssentebe. Alejukira Ssentebe bamulese ali ku kisaniya yakakisasula ali biza alaba kazannyo salakao. Mwana wita kukono pite ku ddyo kati tumugweko wakati wala kumbe maama tamanyi kigenda maaso ogenda okulengera kwe kunyiga maama banyiga maama wanange maama bamunyiga emidomo onyiga emwa onyiga sisa onyiga emwa sisa maama kwe kumusa mu kiyungu. Sibawo naawe kufulu jinyigeo kufulu nyiga naawe giye naye kabengo wabaaki ijao tugende. Abavuka bano Baja Bless kwe kweyongerayo maama baleka bamusibiddeyo munda wabula maama jukira ali mu kiyungu ekiziire ekyo omukka gwe mungi. Maama kwe kuba enduulu alabe ng'ayambibwa wabula nga teri ayamba. Kati erudda tulengera mwana muwala ava ku luzzi nga omanyi ebyekyalo amazzi bagajja emugga. Ssentebe agenda tuka ku mulyango nga teri ayo nga wasibe muwala we kiki taata kiki kwe kujja muwala we anji taata ate obadde ki owaayo bansibiddeyo simanyi maama we ate akoze atya. Jukira taata teyategedde anaasibyewo. Omuwala kwe kweyongerayo maama ate n'ekiyunga kiggale kwe kukomawo wabula nga Baja Bless be bakoze ekintu kino taata n'ekiyungu ndaba kiggale. Owaayo kiki ekyezze ku kyalo ate ebiyungu batandise tugalira mu bugalizi. Kakati kyova okola genda odduke wa defense ogende omugambe nti nno nti Ssentebe bamusibiddeyo mu nnyumba. Ensonga yange soko giripoting wa defense. Ssentebe bamusibira batya mu nnyumba. Firimu egenda mu maaso bakayise ettaka ly'obusika. Twagala tulwanyibe wabe biggwera tuba tuli awo ne zireeta Mugofa yajja ne bosso ngenda kukusalire fukulu. Ssentebe bamusibira batya mu nnyumba kati ngenda kukusalire fukulu. Bani owaye kyemani kiki munaye mwendi ate munaye bansibiddewo ne alusa ne zittuka. Chairman alina obulwadde bwa alusa ate zittuka mu ssaawa ya lanchi. Kati daba ate Baja Bless bwe bamusanze mu ssaawa za lanchi kwe kusala efukulu. Kakati munnange eŋŋambo nga bwe tezigwa mu kyalo abatuuze baategedde dda
abange kiki sibanange sentebe nga tebamusibira mu nnyumba nze nange mbadde wali nga nseesaamu ngenza okuwulira nga mpulira ate emiranga wululu neŋŋamba ate babadde ki kubasanga simugoofa asala kufulu owaye lindako kabulayo katinidekana mpola buli woolekana ekufulu ng'enyweza owaye sentebe mwoli bunaye mwendi bampambye naye bannange omuntu omukulu bamusiira batya mu nyumba owaye sentebe ekyalo ne kiggwayo ate naye bannaye mukama katonda kakati mu bantu abajja mu kyalo abajja okutaasa ne bajja bless ate be bamu kubazza okutaasa ensi eno wetulaga mukama yamanyi katudde wa defense alina ensunsuti ye ali ne maali ye baanyigako ku mwanyi nezireeta muwala waabwe erudda kwe kusembera yajja owayo obadde okola kikuluzi munange layini ebadde empanvu kakati nga sinaawe ensena gwe bwotyo buli wogenda ku layini buli wogenda ku luzzi osooka kufuna kitaawe tewategedde alina gyalaga wajja badde asooka kufuna kyayi nezireetwa kiki abange kiki ekituuseewo munange taata mutabani wa sentebe natuka neyeyongerayo abange ndaba abantu babukutuna kiki ekigenda maaso okansoka engene ndabe ekigudde wa sentebe omusajja mukulu difensa kwekweyongerayo owaaye nantu wenkuyita ngaoyitaba lwaki olwayo firimu ekyagenda maaso kakati mutabani wa difensi ye maaso kwekusembera owaaye kufulu kyagisala kakano kavuddeyo obudda kalaalidde kwekugulya sentebe naye ani amanyidde kyeyamaani wange difensi yajja kwekusembera munange tusanze kisentebe bamusibiddeyo kati nga naffe situtegeera kati kyeyamaani ali munda agenda maaso abange batuuze bannange badde sitegeera kigenda maaso naye osimanyi nange anzigalidde omukyala naye simanyi gyali alabika gyali munda eyo tukyagenda maaso omukyala aliwa abwedde ali mu kiyungu kwekusembera kiyungu kumbe bajja bless maama baali bamusibidde mu kiyungu bajja basale nekufulu ey'okukiyungu naye bannange anaggalidde nanteve kwekugulawo banange nantebe teyenyenyana mukiki kakati noge byembi bajja bless era be bakulembeddemu okusitula nantebe oba ani asasula nantebe firimu egenda mu maaso ani asasula bajja bless okukola ekikolwa kino firimu etandika butandisi era nga tukyagenda mu maaso nagambye asubscribinga YouTube channel Chota Film Production kwa obusanga banange nantebe teyenyenya nantebe maaso ne muwala wa chairman kabira mama yazirisemu okumala ebbanga olw'omuka omungi munnaye ogwadde mu kiyungu gwamuleetera okuziira mama kwe kuzirika bannange mama nantebe anatuuse ku nantebe anaakoze ekikolwa kino ku nantebe owaye nantebe tafudde bannange nantebe kiki naye mukama katonda twakola ki ku kyalo kino
ayinza okukola ekintu ekyo eri Nantebe. mazima n'ensinga eremedde mu Mazima n'ensingo yiye eremeddeyo mu 45 anakikoze ku Nantebe. Bulamu lwakuba akoseddwa bukosebwa. Ssentebe kwe kubategeeza Nantebe tafudde naye akozeddwa olw'omuko omungi. tulina okumanya buzibu ki Tulina okumanya buzibu ki era kino kize kitya ku kyalo kino. Ani atuusiza ekikolo ekikyamu ku Nantebe ekyagenda maaso. tulabe nga tutereeza ensonga Chairman tusabe amagezi gonna tulabe nga kino kintu kiggwayo. Olaba bakikoze ku Nantebe olwo ate kati kufa abatuuze kitegeeza ffe abatuuze ffe bajasanga mirambo. Firimu ekyagenda mu maaso obudde kwe kwetooloola tukyagenda mu maaso. Bakayise ettaka ly'obusika kale kakati tuddako erudda muli mutya Ssentebe ayinawe yali akyaddeko kale ow'omukyalo omu ku kyalo edde nno ngendako mu nnimiro eyo agamba nti munnange mbadde ngendako mu nnimiro waliwo ebintu byange byenjagala okulambulalambulako mbadde nyina byenjagala okulambulalambulako eyo mu nnimiro naye lwakuba ennaku zino munnange kano akawala munnange kaloota kalogoota nakabeera mu birooto kwegamba tulina omuntu gwe tuloota kati ekirooto nga tuleka tuyiminako oluganda kakati ono Ssentebe bulijjo ono gwali naye ndoota aba mwannyina nina ziri mwannyina agamba nti munnange kano kawala kaffe kano kafuna ebirootolooto kalogootana kagugumuka ate buli kaloota kagamba kalina omuntu gwe kalaba. Firimu ekyagenda mu maaso ekintu ky'ebirooto ekyo nze sikitwalanga nsonga naye ekintu ky'ebirooto ze sikitwalanga nsonga. Lwaki kikweraliikiriza? Ebirooto biba just birooto. They are just birooto just. yeesibye embugo Aloota omuntu nga yeesibye embugo nze nga simumanyi nga simutegeera. omuntu mulaba yeesibye embugo Naye nange bw'oyogera ku muntu w'embugo nange ntera omulaba. Ssentebe kwe kufuluma yeeyongereyo zireetako obusinge Theotano Ssentebe tawo nga ngenda eno mu faamu munnange mbadde mpitawo nga ngenda mu faamu kakati mulizibu ki muwala tuli muwala muliyo yeka obusinge bale tuli bulungi ssebo kale iye nyumyamu n'essengaawo muli awo n'essengaawo enda nga b'emitwe siisigazeewo kyogamba Ssentebe omwana wange tomuwadde omutwe Ssentebe naye alinda za sitampu tannafuna bamusabaza mutwe gwa mwana. Ssentebe teyabirinda kwe kweyongerayo. Tudda mu maka ga Ssentebe tulengera abaana ba Ssentebe maaso ne mwana muwala batuddeko erudda wano. Munnanga nti maama tewannabaawo kabonero kalaga nti maama yandidde engulu kyekireese obweraliikirivu wano. Efirimu egenda mu maaso tosuwa munnange Ssentebe atudde erudda awali maama mu maka gano. Munnange Ssentebe lwaki maama omulemezza wano? Lwaki tetumututteeko mu ddwaliro? Tannalaga kabonero kana nti anadde engulu. Ssentebe kiki naye? akasente naye nga kyeddwaliro Twandibadde tumutwala naye munaye akasente teri. kekyusa Ssentebe baamukuba ewaluma baamukwata ewaluma yembeera y'obwa tobatuli awo nezire gwe nezireeta omuntu okuva gye tutategedde kwe kuyingira mwana muwala mukulukulu mu myaka mulwadde ali awo era kwe kubuuza omulwadde ali atya bukyanga tumuleeta era bwe yatuula munnanga omulwadde bukyanga tumuleeta tetunalabawo njawulo bukyanga tumujja mu kiyungu tetulaba njawulo kwe kujja mukwateko laba amaanyi gwe kwe kweyongerayo nga talina gwanyeze. Owayi Ssentebe oyo mumanyi? Nange simumanyi wabula ono omukyala yonna gyavudde ffenna tetutegedde. Firimu ekyatandika butandise tuba tuli awo maama kwe kusisimuka abange. Firimu kati etandise maama kwe kudda engulu abange kiki kino mukyala kabiri nage darlingisi kabiite ndaba oba siraba abange kiki oli bulungi tolina watuwona naye nga bwewulira
kyogamba tolina bakuluma owulira bulungi okimanyi wano tukubikiddewo ennaku nnya nakati tubadde tutudde tetulya tuli bubi twebuuza wabaaki era olunaku lwe bakusibira mu kiyungu batuuze be bajja ne bakunyambako anti nange baali bansibiddeyo seetebe ne nantebe era mukama mulungi okubanga ovuddeyo ozze ngulu bannange tuli awo ne tuddako eruuyi ettale tulengera omucwezi mu mbuga ye eno ewali embuga y'omucwezi kwe kusembera n'asaba tukyagenda maaso egenda maaso erudda mu mbuga y'omucwezi embuga eri mu nnyanja wakati tugenda maaso omucwezi kwe kukwatamu osofiya kye awamu n'omuleeleetu kwe kuvaayo n'ayolekera wabula nga ajja anyeenya akatongooli ke mpola mpola tugenda maaso bakayisa ettaka ly'obusika egenda maaso omucwezi kwe kuyitawo ne yeeyongerayo maaso nagambye ku YouTube channel Kyotera Film Production osubscribinga osobola n'otukubira ku namba y'essimu 0752006255 ate ng'eyo namba erine ku WhatsApp. Kaakati tukomawo ku ofiisi ya poliisi wana amateeka we baganywereza era we bagakuteera mu ngalo era we bagakwatira we bagakola buli kye baagala. Kaakati sente omukulu Ivan mugagga mumpe awunya ttaka aline bodyguard we ku poliisi andi ku poliisi kasita wabeerawo kintu kidogo buli kintu kiba kyanguwa. Kaakati omukulu mumpe awunya ttaka ensonga emuleese ayagala Ossi atambule naye bagende bonna ku kyalo wabula ensonga zino omugagga ono asooka yitira ku poliisi waba anaakola olulumba lwonna ku kyalo egenda maaso era ku mulundi guno tulengera bamukwatiddeko briefcase omwatambuliza omutiti gw'ensimbi Ossi erudda abagamba nti mumekinge sure ndi wesiri emirimu gikwasaganya bulungi era ngenda kutambulamu kwekwatamu ebitabo nalekera second in command tukyatandika era nga tugenda mu maaso nafunayo ba escort babiri kwe kujja batuulire mu ggaali yatula na maaso anti akuuma ye Ossi w'ekyalo kyevuunikidde bafande kwe kutuula emabega ekyagenda maaso emmotoka kwe kweyongerayo zibadde ziriwusa nga tolekedde ku kyalo kyevuunikidde ekyalo kino kisangibwa Mbirizi Lwengo ewali omusawo Jjajja Ssebuufu abamutegera bamumanyi. Emmotoka kwe kutuuka ku kyalo kino ate ovanga ku kyalo ng'emmotoka ebaayeemu ya mugagga mumpi awunya ttaka kwe kufuluma ku kyalo emmotoka eba keegi era n'abatuuze olugirabako baba bagitegedde dda nti eyo y'omukulu ne zirijjayo mumpi awunya ttaka kwe kuvaayo sente ayina don ne briefcase ayina abakwatirako tabamiruke ludda abatuuze baali bakedde dda okubanga balaba ki ekigenda maaso ku nsonga z'ettaka ku kyalo kwe kusembera.
tugenda maaso. Baraba mu lukiiko lwaffe luno. Ssentebe kwe kwaniriza abatuuze ku kyalo. Sinziira ku byali mu lukiiko lwaffe lwe twase. Kaakati okusinziira kyali mu lukiiko lwo lwasemba. Bannange twafuna obutakkaanya. Bannaye twaleeka tufunye obutakkaanya era waliwo ensonga ezitaggwa bulungi ku kyalo kyaffe kino. Ye yalina ekyapa ky'ettaka lino. Era nga yomujjukira nti omukulu Ivan omugagga agamba nti yalina ekyapa ky'ettaka lino. Twayawukana ffenna nga tukkiriziganyizza. Wabula twayawukana ffenna nga tukkiriziganyizza. Ne tuteesa nti ettaka lino tetuyinza twateesa nti ettaka lino tetuyinza kukkiriza kutunda ttaka lino. Ye chairman Ssentebe ne defense erudda. Kati ebigenda biddako. Bannange ebigenze bizzeeko bitubuzaabuza. Nti mu bannaffe mulimu abeenkwe. Kyazuuliddwa nti mu bannaffe mulimu abeenkwe ng'ate twaleka tusize kimu. Tuyinza okufunamu nti ettaka lyaffe lino teri kutunda. Wabula twafunye obuzibu okubanga nti waliwo abaatuliddemu olukwe bo ne bakkiriza okubanga baguza omugagga be bali betwalengera omukulu mugoofa n'ekisunsu. Ye bwaliwo ng'ebintu bizzeemu enkaayana. Njagala owa poliisi abeeko kyatangaaza. Ssentebe ategeeza nti okusinziira ng'ebintu bwe byali bigenze obuseera ebyo OC teyaliiwo. Kaakati nga OC waaliwo twagala abeeko engeri gyatutangaazaamu ku butya ettaka lino welya ebyapa byayo ani abirina ebituufu. OC kwe kusituka ye Deogracius OC w'ekyalo. Pozi ndowooza mumanyi kubanga tuze tukolegana ffenna mu kitundu. Ndowooza abatuuze mwenna mumanyi nze osiddeewo ku kyalo kino ng'abantu b'ekitundu kino. Era ng'abantu b'ekitundu kino mukimanyi nze OC abatwala. Tugenda mu maaso ku nsonga y'ettaka lino. Ensonga y'ettaka lino yayina ekyapa. Mukimanyi bulungi nnyo nti omukulu ono yalina ekyapa ku bujulizi bwe nnina. Era okusinziira n'obujulizi bwe nnyina omugagga ekyapa akirina. Nange nnyina obujulizi nti omugagga alina ekyapa ky'ettaka lino. Abatuuze nedda jjukira nti omugagga ono ayitira nnyo mu OC yali adda. Bannange ensi wawe tulaga Uganda wawe tulaga OC eyazze okutereeza ensonga alabika nga aziyiyeemu omuliro. Kale nno abatuuze njagala bategeeza nti ettaka lino omugagga ono yalina ebyapa era mukwatagane naye mube nga mukkiriziganya. Sinza kuva mu bijja bya jjange nemba zikula ntunde. Ssentebe ategeeza okusinziira nti n'ettaka lyaffe ly'abajjajja baffe sisobola kukkiriza kutunda ttaka lino omuli ebijja bya bajjajja bange saako wamu n'okubaziikulayo nti ntunda ttaka lino. Ekitasoboka kyekyo. Oyatunda oli ku safe side. Bw'oba okimanyi watunda oli ku side entuufu. Nze nga OC bwenti ensonga bwengimaliriza. Nze nga OC bwenti bwemaliriza. Bw'oba okimanyi watunda oli ku side entuufu oli waddembe okunoonya ekyalo ekirala. Bw'oba tennatunda bajja kukusendawo. Bannange mukwatagane ne poliisi n'omuntu wa bulijjo. Naye poliisi ki gy'okwatagana nayo? Efirimu egenda maaso. Mumpi yawunya ttaka kwe kusituka naye abeeko kyayogera. Naye abatagenda tunda mulindeko mu nnaku ng'ezo nze njagala kukulaakulanya. Era guleda namaze dozireta za paakinze wali ku disitulikiti zatuuseewo dda. Zigenda kujja kusenda buli kimu nze nazigambye kujjawo buli kimu. Mumpi yawunya ttaka kwe kutegeeza abatuuze jangu mbuuza nti nga abatayagala kunguza ttaka lino n'abatayagala kutunda n'abalemeddemu naleese edda guleda ziri ku disitulikiti era wowe owulira nti gwe ettaka liryo ngenda kusendawo kuba nze alina ebyapa byayo ebituufu. Wawula n'akkiriziganya kukolagana nange ajje mu ofiisi yange mutemere omusimbi n'ebibalirirwamu mu ttaka lye abe nga akola ki anoonye ewalala. Wawula nga nze ettaka nkoze ki ngenda disendawo ennyumba zonna ngenda bisendawo. Efirimu egenda maaso. Ssentebe kwe kusituka abange nze olukiiko nusazizaamu nga ssentebe. Bw'oba owulira ng'okyayagala ettaka lyo mujje tugende tulwanirire ettaka. Andi ebyemirembe biganye ebyemirembe babiganye kati kibuli. Efirimu egenda maaso bwe bituuse kati bya kibuli. Tugenda maaso. Oba mwagala
ffe tetugenda kukkiriza ttaka lyaffe kutundibwa kati ebifuuse bya kibbuli mwewale kusigalawo naye ssentebe akkiriza yava mu lukiiko muyiteko mu ofiisi kati nga womanyi mugoofa ne ttiimu ye bo bakkiriza okutunda ettaka era kwe kusigala tubali balabe nga bakwatagana n'omugagga akava abajjemu zembawo musobola abajjemu kulala mutulo anti bo bategeera amateeka kubali bali bo babitegeera just kusenda just kusenda busenzi nga bakugjawo bajja omugezi kwejusa ofuna ezizo zanga ate mugoofa erudda mweyawalala okufuna kuba nze naze kulakula bannange naze kulaakulanyawo mwe bamukkiriza mmwe ngenda bawa ssente abasigadde nze ngenda basenda busenzi mukoze okusalawo okutuufu mwebale nnyo mugoofa ne ttiimu ye bo bakkiriza nti ffe batuweeza ffe era abakulu kwe kweyongerayo efirimu yogera mu maaso abange ffe ebyaffe tutunde wamakwata obutaano ffe ebyaffe tutunde tetuli ku olwo maama fe ate batusende tuviiremu awo ndaba ettaka sifa abaaligula lyali abajajja oba tulitunda kati erudda akaana kano kafuluma kwe kutulya erudda wabula nga akaana kano batutegeezezza nti kagugumula kalina ebintu bikalaba kuba kali awo kwe kufuna ekifaananyi ng'eri omuntu omucwezi